Okwaniriza ko yona gy'osinzidde okubeera nga tugoberera Fad Pro UG gwe mukutu kuwoli ku video aterako ekigalo sheyalengerako abalala mawulire ngenjagala okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi n'akamu mawulire ganaku mawulire ga ntiisa era nga bannange bino byewuunyisa nnyo kakati waliwo omubaka era ng'ono ye mubaka w'e Kalangala omukyala abadde amanyikiddwa nga Helen Nakimuli afudde mu ntiisa era ng'ono yabadde atwaliddwa mu ddwaliro okubeera nga ate munange afuna obujjanjabi era nga yabadde n'essajjala ebyembi tesodde okubeera nga ate essajjala etambula bulungi onono ajjukirwa nnyo ndowooza zibadde ennaku nga 2-3 emabega yasodde okubeera nga ate asinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abako obubaka obukambwe yasodde okubeera nga ate akola era ngenda kubeera nga ate kuzanyira vidiyo awo osobola okubeera nga ate nawe weewulirako speech ono omukyala yasodde okubeera nga ate akola yabadde very powerful speech naye nga bannange kyewuunyisa ddala kubanga omukyala ono asobodde okubeera nga ate munange ava mu bulamu bw'ensi eno ngenda kubeera nga tembikutera waawo osobola okubeera nga te omanya bitiniti byebadde bimukwatako sako n'embeera yonna n'abazzeeko mpaka nga tusa okubeera nga ate azigibwa tula butuzikalira bino byonna nja kubeera nga tembikutuusako wano kakati no bwerimu kujeyo ngenda kubeera nga tenkongerezaako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyate Uganda Sheikh Asha Musoma Wadduwa waali nnyo okubeera nga takkolako gwe wena ayina ensonga ezikyaganya okubeera nga teziteera ajja kubeera nga te akulombereddwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana katandike ne speech omukyala Helen Nakimuli abadde MP woman MP eyabadde very powerful sako n'ensonga endala nnyingi nnyo tumubaawo. Bakitaffe mu Katonda mwenna Sebo Your Eminence Hieronymus Muzeeyi Bishop baffe mwenna Sebo w'ekitiibwa Katikkiro ne maama Nnaabagereka abambejja n'abalangira abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka buli omu mu kiti kye ngenda kutambulira ku nnambika ya munnange ne maate kwonoona budde. Kristo azuukidde. Kristo azuukidde. Kyamazima azuukidde nga bwe yagamba. Amiina. Erinnya eryange nze Nakimuli Helen omubaka omukyala ow'ebizinga by'Essese 84 ek'e Kalangala. Siri muntu wa bulijjo. Njawukanako ku Honorable Ssekikubo ono. Lwaki? Ndi mubaka akiikirira ebizinga 84 mu Paalamenti ya Uganda. Ekyokubiri ekitugatta ffe tubadde babaka ate nga tuli bakristiyaani aba-Orthodox abateefu kiriwo ekinfuula ew'enjawulo. Nze nno ndi mwana wa Father mu Busodox. Kati waliwo abatudde abagamba mwana wa Father azaala eno mu Orthodox bazaala. Siri mwana wa kibindi mwana wa Father Reverend Father Christopher Walusimbi ate era ekinfuulira ddala ow'enjawulo nti ndi mwana wa mwami. Reverend Father Christopher Walusimbi era nga bulijjo neebazo Kabaka taata wange yali mwami w'essaza ly'Essese kyekinfuula omwana w'omwami ate tekirivaawo era awo entambulira. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nziramu okutuma wadde oli w'ekitiibwa nnyo kkiriza nkutume onneebalize Ssaabasajja Kabaka okuwa taata wange obwami oba oliawo kyenkinfudde gyendi olwaleero neyanzeege. Twebaza Katonda olw'olunaku luno nti ate bwe twavudde mu mazuukira ne tujja mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bannange ffe baani abakristiyaani aba-Orthodox abateefu abaweereddwa omukisa guno? Abantu bonna bamanyi nti mu ggwanga lino tuli batono naye mwegendereze nnyo ebintu ebitono biba bya muwendo nnyo. Abakristiyaani
aba Orthodox abateefu olwaleero ffe tulidde empanga. Kyetuba twebaza Katonda era ne tumusaba atukuumire Ssaabasajja Kabaka nga mulamu ng'alamula Obuganda. Okuddako ku sayidi eri ffenna Abakristiyaani Abaorthodox abateefu eddiini etugamba twogere amazima galitufuula ab'eddembe. Nsanyuse nnyo His Eminence Hieronymus Muzeeyi bw'agambye nti Abaorthodox tusosolwa, era bw'akyogedde ne ntunuulira mukulu wange ono buli kimu akiyina naye tabaddeeko yadde minisita. Lwaki bamusosola? Nze mbadde ndowooza ayogera ku ye, ate nga obusobozi Abakristiyaani Abaorthodox abateefu tubuyina. Naffe tuvaayo okwekubira omulanga mu bifo eby'enjawulo Orthodox ekiikirirwe. Ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne ndaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja funa ejjana. Empeera teri ku nsi, empeera eriwa wa Katonda. Mu Bayibuli omwo mulimu omukyala gwe bayita Eseza. Eseza yali mukyala w'amaanyi, Kabaka n'amuwa obukulembeze, Katonda n'amuwa obukulembeze n'amugamba ogenda kufuuka n'abakyala, oweereddwa omukisa okukulembera abantu. Naye bw'onaalabanga abantu balina ebizibu n'otabayambako kuva mu buzibu obwo, ngenda kutta famire yo, nzite buli kikukwatako kyonna osangukewo. Bannaye tetwagala kubeera nga bantu abo batagenda kubanga beeseza. Tugenda kubanga aba Eseza okuweereza abantu. Nammwe mbakubiriza abali wano, naddala mu abakyala. Abakyala ffe tuzaala, ffe tukuza, tulwane okulabanga eggwanga lyaffe tulitebenkeza okulizza mu mikono emituufu. Era tusaba Katonda Yesu Kristo nga bwe yazuukidde olunaku lw'eggulo, n'abalala bagamba yazuukira ku luli, azuukire n'eggwanga eppya. Era azuukire n'obuwanguzi bwaffe, Uganda etebenkere mu mirembe gye tubadde twegomba ebbanga lyonna. Ku lwa Katonda n'ensi yange awangale. The Honorable Nachimuli Helen, Kalangala District. Nachimuli is here. Prime Minister, go ahead. Raise the matter of concern that there are illegal detention and killing of people in Kalangala District. For instance,
the death of A1 Masaba Stephen of Yange Learning Site on 29th January 2023, claimed to have been fishing using illegal fishing gear. Her prayers, can government explain the circumstances of his death? My response, Right Honorable Speaker and colleagues, this is the last point. I beg your indulgence, colleagues, that on 20th January 2023, the fisheries protection staff in Buyange landing site, Bobeke sub-county, Kalangala district, arrested one Zanga Stephen, aka Masaba, for illegal fishing using prohibited fishing gear and dealing in immature fish. He was detained at Bubeke police station pending further investigations and prosecution. The case reference number is CRB/078/2023. On 25th January 2023, he appeared before a court. Case number 074/2023. Pleaded not guilty and he was remanded to Kalangala prisons until the next hearing of February 2023. That Honorable Speaker, on 28th January, while on routine prison outdoor labor, Masaba attempted to escape, prompting the prison warder to shoot in the air in order to prevent his escape. While running, Masaba fell into a ditch with rocks, sustaining Charles, is it on a the same deep thing? Why don't you injury. wait for the Prime Minister to finish, then you raise your issue? He was evacuated to Kalangala Health Center 4, where he later was announced dead as a result of overbreeding. That Honorable Speaker, I beg to submit. Thank you. Yes. When a law is passed and signed by the President, we understand regulations are supposed to be made by the line minister. We are wondering why this is taking long, because it was gazetted and we are supposed to see what happens after that. There are no regulations, the minister is quiet, and all this is being done to our people. Can we have the regulations in place so that the law is put to use? Thank you so much. Right Honorable Speaker, let me start with my sister's question. The Ministry of Agriculture, Animal Husband and Fisheries is coming up with regulations to operationalize the law that we passed in this House. And I believe they will come here and table these regulations for us to acquaint ourselves, and also, if there is anything added value to these regulations. The law enforcement officers on the lakes. Let me take this opportunity to inform you that we have had a number of meetings concerning this, because naturally it is also affecting our support on the lakes. So we are saying, let the army have respect for the fisher, and also let the fisher live within the law. Thank you so much. Kigambo byanfuna n'okwetikka ensi tufuukidde ekigambo ekinene era ekizito. Wano nno otuyisirizaawo ebigambo byaffe mu mbeera nzikakkama eri abatukulembera. Uganda eno ng'ensi ndabanga nze abagyetuumye abagiwulirako obwannannyini ekitali kituufu. bakulembeze oba munnamagye oba wenna ku mutendera gwonna, please. Ensi siiyo. Sisobola kuga nti ensi teyina nnyiniyo. Ensi eyina nnyiniyo, si muntu. Kati obwannannyini bw'owulira ku Uganda nsobi. Ensi tekuwulira. Mikwano gyange maiti ya Sekankata lwali lwa mukaaga twali wano mu Dallas. Maiti ndoza zagenda okwera 5 nga maiti etuuse Mityana. Maiti zituuse eka
entebe bazifulumizza basibyewo olugoye mu ddiiro mayiti eri mu faliso bagibiseeko gomesi babega wa kateni kaseera keetaga okulowoozaako Haji Sulaiman ng'obulamu bukyaliwo. Mikwano gy'abagenzi n'ab'eŋŋanda tukuŋŋaana ne tutandika okubikiragana bwe batyo bagenda okubikiragana mwagafunye ekitimufu eddakiika 2-3 gwe babikidde abuuza nti mayiti eruwa olabye otya tunaasulayo kuziika kwawa era saami bino bye tujja tubuuza ku bantu abafudde ab'enjawulo mu b'eŋŋanda n'emikwano gyaffe wallahi bwe bali bibuuza tebalina kyakuyamba yadde okugasa bajjawo kwawali mayiti okubuuza ku baafiiriddwa tunuulira mukyalawo nga bamubuuzaako tunuulira ebbaawo bw'oba mukyala nga bamubuuzaako babuuza ku mulamu bwe bamusaasira wallahi nga wafudde twetereze nga akakisa kakyaliwo ku nsi tolina kye watumwako mu by'obugagga byakwo tewatumwako kizimbe kyonna tewatumwako diguli ya mwana yonna tewatumwako kifo kya bukulembeze kyonna edduniya wagiyingira oli buswa tewayinaako kagoye konna ogenda gifuluma buswa atolina kagoye konna bwe baaziinanga okkirizanga n'ogenda n'osaala gumiikiriza ogenda osaale swala bweggwanga bwe banga ya dhuhuri oweekakabanga n'osalayira akabbiri wallahi bw'obanga munaakasente okakwatanga n'okawaayo ng'akakisa kakyaliwo mbadde kazaawo myaka gya 95 mbadde ku siniya esookawo ku biraali waabanga obaseka kaleerwe walinga oseka bamuyitanga luutu yabeeranga kaleerwe awo waliwo omuzikiti gwali ku mwala nga gumu ku mizikiti egiwuli taseka luutu baafa kaleerwe wabaawo omusiraamu era yali wakkale bamuyitanga Umaru Kyeyune yali musuubuzo b'amatooke baafa njogere ki gwe naawe oyina ababo mu famire yaffe mbamanyi bangi yali mukulu wange Mayinja kitaffe ba Luganda yali musajja muwagguufu musajja wa mubiri bali mu ttaka bakozi bannange mu meat packers be twakolanga nabo abasinga baafa be twasomanga nabo Dirisa Nkata twatula naye ekyomusanvu ne tujjawe bwayise yafa naawe oyinayo ababo wallahi bali beera gye bali nga bamenya mbaafa be twasomanga nabo nga bamenya gwe bamenya nze be twakolanga nabo be twapangisanga nabo wallahi ensi tekumiisinga already ne bwogiriko tekuwulira obwagaagavu bw'ensi tebugiwaayo mukisa guwulira kirozo nti naawe kwoli ku nsi nabwe guti olw'obutono bwa kirozo ne bw'oligivaako era tegenda kumanya nti okoze otya nti ovuddeko yali Sheikh Nkata Allah musaasira Allah abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.